twagamba nti olukiiko lwava mu SADC ne East African Community terwalina bibala era tetugenda kuva mu bibala ne tugamba nti lwayongedde kuba mwaganya President Yoweri Kaguta Museveni ne President Paul Kagame wa Rwanda okwongera okwegazanyiza amawanga ago. Era ne tugamba nti abakulembeze bonna bali mu mawanga ga Afrika batono nnyo abasobola okuyimirirawo ne bawabula ku nsobi ezikolebwa Museveni n'abala kubanga abantu abasinga obungi wa President abasinga obungi Museveni bamutya nnyo era mulowooza okuba nti wamagezi ali awo era kyovola bwe badictator bonna oba agana system ya dictatorship yonna amagezi bagajja wa Museveni. Kakati kiba kizibu nnyo kugamba nti SADC kuba amawanga ga Afrika gatudde ne gatereza ekizibu ekiri mu ggwanga okujjako nga Museveni abadde taliwo ne wabanga yakirimu si kyangu so tetulowooza bibala kuba mu lukiiko olwo lwaliwo era tukirabye ffenna nti oba oli awo era abayekera bongedde okwegazaanya n'okusalimbira mu ggwanga eryo nga bwe twakyogera. Si gwe mulundi ogusoose ebitundu ebyo kuba nti biwambibwa naye tusooke tujjukire emabega nti amagye ga Uganda gatandika okuyingira Congo emyaka mingi egiyise nga baagala okuggyako yali president w'ekiseera ekyo Mobutu baamuggyako era amagye ga Uganda n'aga Rwanda ne gateekako yali president Joseph Laurent Kabila naye ne bamutugumbula ne bamusikiza mutabani we era mu ngeri y'emu nga gavumenti ya Rwanda ne ya Uganda bateekako omukulembeze oyo era bafubutukanga sayidi eno mu nsi zaabwe era n'ensonga zibaawanga baagamba nti waliwo obuyeekera obusinziira mu Congo ne bulumbagana Uganda ne Rwanda naye ebyo bigenda okubeera nga gavumenti bazimamuddeko era gavumenti ezo zize zibaako babaddeko ebitundu ebibadde byawambibwa kati ng'ekitundu kino kyebagambye ekya Bunya waggulu wa provinsi ya Bunya nga bagyogeddeko fakiti otunya boda okuva ewaggulu kwa Arua okuserengeta eno wansi Bunyoro otuuke eno wansi Fort Portal ebitundu ebyo byonna byali byawambibwa akatundu ako kanene ddala era nga kalimu bateekawo nga president nga mu Congo naye nga ataduumira amagye mu katundu ako omuduumizi w'amagye mu gavumenti gye bali batonzeewo nga Munyarwanda yeeyita Omunyamulenge kyokka nga ate olaba nti waliwo support eva mu Uganda bw'oba otunuulidde nnyo nti abaali balabirira gavumenti eyo bali bafubutuka mu Uganda naye gavumenti eyo yalwanyisibwa ekibiina kya UN ekijijjawo olw'ensonga nti baali bafunye omuze ogw'amaanyi okutta abantu ab'eggwanga abali wanga lya mu bitundu ebyo waliwo eggwanga bayita abalendu nga baagana okukkiriziganya n'Abanyarwanda okubafuga oluusi nga nabo baagala kweza baninga naye nga jjukira gye bawangalira tewali amakubo agagenda mu bitundu ebisimwamu golodi n'okusala embaawo kati abantu bwe bagendanga okuyitawo ne basobola okusala embaawo n'okusima golodi abalendu bano nga babalina engeri gye babatawaanyamu oba okubalemesa okugenda mu bitundu byabwe nga wookiraba nti balwanira eggwanga lyabwe n'ebyobugaga by'eggwanga lyabwe naye bano ate abawamba gavumenti bakimanyanga bagendanga ne babatta n'obukambwe bw'amaanyi so UN yategeera ebintu ebyo yasobola okukatula obukulembeze obwo bwaliyo ne buvaawo mu mwaka ndooza gwali gwa 2025 ne baserabidde nnyo ekiseera ekyo simanyi naye kati kyekyalu naye nga kinjala okutegeeza nti sigwe mulundi ogusoose okuba nti ebitundu ebyo biwambibwa nga bidda wansi wa Uganda era ne bizinesi zonna ezikolebwa eyo yonna zonna ziva Uganda eno kumpi ne sente oyingira kilomita nga 20 munda mu Congo nga sente olaba za Uganda nga tunalaba yo faranga ya Congo mu ngeri mubendala era saidi emwatira bakosa faranga ya Rwanda ya Congo lwa okujiraba paka boingira ddala munda bakoza sheshere zaabwe over $1 kale n'olwensonga ebitundu ebyo babadde mu ebbanga ddene nti babadde babiwangalira mu nnyo kati okubiwamba kyangu nnyo kubanga buli kimu ekigenda mu maaso bakimanyi bulungi in fact gavumenti ya Congo okugyako abantu nti kubayita abakongo naye econtributing kitono nnyo in terms of security oluusi n'okusolooza emisolo nti ebadde bikolebwako ebisinga obungi ebigenda mu maaso mawanga ago bibadde bikolebwako amagye gano aga Uganda ne Rwanda be bali in charge era abakongo balabika nnyo mu road blocks singa oyise mu bitundu ebyo bo babeera mu road block obwo okutiisatiisa batalina buyinza wayise wote wano wayingidde otya wano kubanga buli kitundu kyogendamu okusasula omusolo gwakyo byo be balimu kakati ekiyinza okuyamba Congo kati okudda engulu kwe kukansolinga endagaano gye balina ne Uganda eyakuba nti Uganda etwala amagye gayo Congo okulwanyisa ADF era ne Rwanda banga inensonga yimba gikansolinge ate mu bwangu bw'ekitalo Congo ino okulwana ennyo okuleeta ejje oba okupangisa ejje nga siterivudde mu Africa wano oba erijje mu Europe oba erijje ludda wano naye nga abantu abazze mu bakugu naye nga bagenda kugawana ku byobugagga ebyo basobole okumya ddala border zino ezigigatta ku Uganda n'ezigigatta ku Rwanda awo Congo lwegenda okufuna akalembereza naye mu kaseera kano kikyali kizibu ku nsonga endala mpozi yetuwulidde eya European Union okuba nti esazizzaamu esente zebadde wa Rwanda n'okugiwa sapoti mu ngeri ez'enjawulo ekyo kiyinza okukola amakulu naye amakulu gaakyo gandibadde gali nti okuzali bakakasiza nti oba bagamba nti Rwanda yewagira akabinja ako aka M23 ekituufu kiri nti M23 sibayeekera just bapretending okubeera bayeekera naye amagye amatendeke agava mu gavumenti ya Uganda ne Rwanda Joint Armed Force ekolebwa Uganda ne Rwanda mu bugenderevu kyova olaba balina ebikozesebwa balina obusobozi bwonna n'obwangu bwonna basobola okukozesa okuwamba wonna ebagala okuwamba olw'ensonga nti be bali mu charge mu bitundu ebyo kumala ebbanga ddene akati era bo babadde babeerayo okumanya nti okwekuumirayo naye n'ensonga ez'abatwalayo mawanga ago bagamba bonga Uganda bagamba nti bagenda kulwanyisa bayeekera
nate boko babonga bo tibajanga muyekera nomu nate abayekera Kongo ate basabe gana mawanga ga supporting ate abayekera Kongo kyokati nga Kongo boya bawo lukusa tibagende bajira abayekera balwanyisa akati government zinebiri ya Uganda ne Rwanda beba M23 tuwali muntu mulala yenda era nebikola bibakola tulaba batambatanso kutema abantu emitwe bingi batandise okukola era nga nene Uganda tubiraba ne Rwanda during apartheid genocide 1994 webitu ebyali so etemu lyo munyarwanda bo mutuso libitambulira lyote byawukana basigala bakole kintu kyekimu so baba sodo mujja ko buyambi ne bandi badde bamuwa nebiragiro okujja ya majege Kongo kine kyo kugamba nti bawagira bayikire kiba kiveeko bamugambe je ya majege Kongo kakati European Union bakwata amaje na amaje ga UN baje bakubo muyekero ono jana dukira ywana abe wabwe ngalu bali bakitandise mu kusoka nga bamuganja je ya majege Kongo naye katula babyo nenda ganezi badde zikolebwa zonna ziri reversed obaza akyusiba directions kati abeka ataso kwetaya atula Kongo China buyambi we kolachi we bujja juzo latu abana president wala maposa nga yogera nga yebaza atendeza Uganda ngabo yabiyambye nnyo okuba nti yasodo ofuna emirambo gyabira n'ekiteekateeka kati gibaleetedde South Africa n'olwensonga beeteefute okolagana ne Uganda okuza emirembe mu Kongo akati ate nga bakimanyi bulungi nti ate Uganda ne Kongo ne Rwanda ate batabangudde Kongo naye kati olaba nga ate South Africa ligwange ddene mu sadaka kati olaba nti wali kalembeza kagenda kukola kikubeerawo so European Union bebange enetereza ensonga za Kongo balina okujiwejje oba ya Europe oba ya UN bitulemu abakongo babere ku nsalo za Kongo kale bo bana basinga ebyobugagga bya Kongo babitwale beka babitwale naye abantu babujja basigala kalembereza ne economy ya region ereme kugwanya n'abantu kufuna bizibu byamanyi kubanga amawanga gana Afrika nnyo buyambi kuddukira abantu balina buzibu mu ngeri mu bintu by'entalo babona nnyo ndowooza kyali wadde kituufu so tulowooza nti Tshisekedi alina okwegayirira UN oba Europe oba ensi yonna nga America ereeta ofisha amajegaayo gajega kuma ebitundu ebyo abayekera mwe bayingidde oba amajega Uganda megayingidde nekisingako kwe cancellinga oba terminatinga the contract yebakola oba endagano gye bakola wakati waabwe ne Kongo kubanti ne Uganda kubanti bawulukusa Uganda okuyingizaamu amajegaayo mu Kongo kubanga bulugendo ko mugayingiza era bajagenda nga bafuka abayekera osigaze amajega Uganda ate ofuneko n'abayekera then ebyokwanyisa ebinajjo kuyamba amajega Uganda nga biri mbulambulukufu kubagenda okujja tebigenda okuyamba abayekera naye nga towa ADF gabanoonya era kitaliyo kati Tshisekedi alina okulaba nti endagano yagivaamu ate n'okuva mu mukago gwa East Africa ngo vodde bukyali tekigenda okuyamba Kongo n'okuzza emirembe mu kitundu kino Mukama abanjagalire basube bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.